nga wenna basuubiza olunaku olwaleero abantu tuli mu kwolesa bingi tulina products nyingi ndwadde wano ku haji salamu alaikum salamullahi wabarakatu naffe omwoleso twaze era twaze nga tugwagala nnyo twagala omwoleso wano mu lubu lwa Ssaabasajja era twagwejumbidde nga gwolaba tulina bingi bye twolesa era ndowooza obiraba amanya yenze Mirandira Habo John Cloud omusawo wa Habo tulina eddagala erya buli kika tujanjabisa eddagala ly'obutonde ku ndwadde ez'enjawulo tulina eddagala ez'endwadde tukola ku ndwadde z'olususu tulina sabbuuni waffe ono omulaba gwe bayise Aquitakwi Habo soap Aquitakwi Habo soap ke kasabbuuni kano ke kakoze omulimu munene endwadde z'olususu abantu waliwo abantu bosanga balina embalabi oluwumu situka ebiseete ebiguuna abantu abeetakula sikini nosanga ng'oli yeetakula wano n'abutuka waliwo n'abo osanga nga basabuse n'ebisambi ng'oba otambula oba n'osabuka ebisambi kasabbuuni kano kakola ku ndwadde z'olususu then zinenki sabuni wa Habo bantu bakugamba ajja nakugamba simaya sabuni agoba embalabe biki n'omugula nga takola ki waliwo ababikola nga tebikola nga tebiri ku mutindo omulungi ogw'eddagala erikola naye ffe sabuni waffe ono Aquitakwi Habo soap akoze erinnya akoze ku ndwadde ezo akolera ddala era nze nkuwana nnaku okulaba ng'embalabe oba kyoliko kikukolera kuba kati singa oba oguze sabbuuni ono ng'olina oluwumu terusigalawo singa ogula sabbuuni ono ng'olina embalabe tezisigalawo oba ng'olususu lukwononeseeko waliwo ng'abakyala bakozesa ebizigo ogenda okuba nga sikini eyo yonoonese waliwo n'abalwadde ababeera ne alaje wa sikini nga beetakula sikini alaje wa sikini sabbuuni ono abikolako awonyeza endwadde zonna ez'olususu awalimu n'okwetakula ate sabbuuni ono wanjawulo naddala nnyo ku bakyala singa oli mukyala nga ogenza bakyafu public toilet toyiza olukale ogenda okuvayo ng'otandisa okwetakula kandida UTI okwetakula okubutuka amagwa n'olusu olubi ono sabbuuni mulungi nnyo omutawaaza bagitiri ezo ne zifiira kungulu talina side effect okujjako kuwonya awonya buwonyi gwe kennyini amuguzi osigala omunoonya kuba n'amanamba g'amasimu gateekako endagiriro buli kimu kwekiri akola bulungi ku ndwadde z'olususu si ekyo kyokka tulina perfume glycerin oil ku ndwadde z'olususu tulina bingi ka perfume glycerin oil kano koolaba kakolako ku ndwadde z'olususu kanyiriza sikini kagonza olususu kagonza engalo kawonya enkyakya kakuza enviiri ku bakyala kamalawo stretch mark mugaba waliwo mugaba zoolaba nga nawe kenyini nga zikumazeko emirembe so ka perfume glycerin oil nako kalungi ddala era kamu mu bikola sikini osobola kesigako osobola katabula mu bizigo bye weesiga nga glycerin ate kawonya akawoowo aka perfume kalungi ddala ku ndwadde ez'olususu Bamirandira Habo tulina eddagala lingi Bamirandira Habo tulina eddagala lya ulcers neziwonera ddala nowa n'obujulizi neziwonera ddala nowa n'obujulizi eddagala lya ulcer lyerino ulcer dogita ulcer gaba amagwa g'okukyenda eddagala lino likaza amagwa gali g'okukyenda deno ne tukuwa n'ecupa eno ekuba gas acid ow'omulubuto n'obeera bulungi Bamirandira Habo tukola ku ndwadde nyingi tulina n'empirivuma bagamba ulcer teziwona era zitera neziddamu ulcer bamanyi teziwona naye ulcer ziwona kisinzira eddagala kiryo wafunye waliwo ulcer z'ebika bingi osobola kufuna eddagala nga lino nga likaza amabwa ag'okukyenda era ge galeeta ulcer n'otafuna eddagala lino nga lino erikuba acid gas ow'omulubuto then nosigala gas olw'omulubuto nga kusumbuwa nga wafunyeyo ekitundu osobola butawo naye ng'ofuna doozi nga omusawo akuwadde doozi ate nga bitegeera bulungi nnyo owonera ddala ulcer neziwonera. So kati ebbeeyi eyimiridde etya? Akabeeyi katonotono wano twaze mwoleso twaze kuyamba abantu ku ndwadde
si kukola sente okusinziira wamu singa obuuze ewaffe wamirandira habo ekyengera Masaka Road opposite Watoto Church awo tusangibwa. So singa oba ofunye akasente katonotono ojja ne tukuwa eddagala lya arusazi n'obeera bulungi. Tukola ku bulwadde bwa aniya. Aniya alumya abantu kumala ebbanga ate aniya ndwadde mbi naye tulina eddagala lya aniya kekana kakebe kolaba era kunyira ku mazzi agokya aniya ne tuba nga tumuwonya. Kati kyanjawulo ki abalabi ba LMTV n'abantu abatannajjamu omuweereso kyanjawulo ki temwabategekedde omumwoleso omwaka guno? Tulina bingi byanjawulo kuba kati nga wano eddagala lye tubadde tutunda tugezeko nga 5,000 ate kati wano liri ku 1,200 samusanga kaseti katonotono okusinziira n'embeera yesi n'embeera gye tulimu. Omulamwa gwo guyimiridde kutya sofa kale entegeka y'omwoleso nti bulungi bannange era njagala kugamba nti buli gwenzijja wano mpulira ssanyu lyereere kuba ennaku 10 mwatuwadde nyingi nga tukikubira wano. Kyanjawulo nnyo kusanga nga ekintu nga kino abantu twabyetabye mu bangi ndowooza olaba sayidi ne sayidi olaba bali abakyala nabo basawo banafi bali mu by'obulimi balaba. So ono mwoleso mulungi nnyo ddala mulimu okumanya mulimu okuyiga mulimu okutegeera ebintu by'enjawulo mulimu okulambula n'olaba muno byakola mulimu okweyongera obukugu wakati ogenda okuguka singa oba nga obadde okola kano ka oyiro ate osobola kusanga waliwo omulala naye akola kalala. So mugata amagezi muyiga mulimu okusoma nemwongera okukuguka. Tulina bingi nnyo eddagala twalireese era omulwadde yena waali tumukubira era tumukoowera gye yefuna eddagala ate mukasete akatono ate ng'endwadde ziwona. Soke twebaze Ssaabasajja Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda olutekera omwoleso guno. Agunde bende tumwebaza nnyo olw'entegeka eno olw'okwagala abantu be olw'okutwagaliza ebirungi nga bino ne tuba nga tweyagala tuli mu mirembe gyaffe tukola kwegamba tetulina buzibu ku kino kye mwakoze. Twebaza nnyo Ssaabasajja tumwebaliza ddala era twetaaga atutegekera olunaku nga si wala atuddemu tukikube tubeerewo wano tubeere nga tuweereza eggwanga kuba kirungi nnyo okuweereza eggwanga. Akalowoozo akasembayo ekirowoozo ekisembayo singa naffe mubeera nga buli kaseera munange mutulanga abantu bonna ne bamanya kye tuliko eggwanga esi yonna nemanya ebirungi ebiri mu wano mwoleso oba ebiri mu habo oba ebiri mu basawo aba habarist awamu n'okutwaliza wamu. Tuweeraza nnyo namwe bannamawulire mukoze bulungi nnyo okututuukirira. Tuli mu ssanyu liyitirivu wano mu mwoleso era tuli basanyufu buli kimu kiriya. Mukwano webale nnyo naye weewalire ddala wabula nga gwakoze ku ekyo nga tusomesa ku kasabuuni kano ogenda nga tofunye kasabuuni nga kano si kirungi wabula kankakuwe kasabuuni kano ogende nawo kanaabiko ogende kanaabiko osobole okutegeera biki bye tukola. Kasabuuni kano kanaaba bulungi neweesa obusiiga ekyovu kyako sikini n'enyirira ng'eyange ndowooza ogiraba sikini ogiraba eno sikini yekola kati kano kasabuuni ke kakola eno sabuuni eno sikini then ne kawayiro kano gw'obeera omukyala oba oli musajja ng'olyawo ogamba naye nze sikini yange efuukuuse sikini yagaana nkozeseza ebintu byonna biganye tebinagaana kubanga mu Luganda tugamba ti asiika obulamu tasa mukono. So tobeerawo n'ogamba ti sikini yange yagaana. Tulina abakugu abamanyi era abategeera ku bulwadde obw'olususu era ngo mu bakugu naffe mwe tuli bamirandira habo. So jangu wona wooli oba ng'otulaba wona wooli jangu tukuweereze eddagala endwadde zaagaana tusobole kuba nga tukwasaganya era nga tukwasaganyiriza wamu okuba nga buli kimu kigenda bulungi ku bulamu bwaffe ffenna n'eggwanga wamu okutwaliza wamu kuba bino ebintu bino by'olaba